nkwebaza olw'okubeera nga oluusi abantu batono nnyo abasobola otegeera biki byoba oyogera naye tomanya wa wogenda nabyoyogera bigenda luddawa. We twamaliriza show ya wiiki ewedde nina omusajja yankubira essimu sajja oyo nemukwatira ngamba kakalaamu ng'ali so down kakalaamu nkubye essimu eno kwebaza kayo wisdom konze kiki ekituuseewo nangamba ekigambo kyayogedde nti awo munnayuganda yenna akola ekikima n'aloopa oba n'agenda mu immigration nayogera ekintu kyonna ku munnayuganda tumuboole kihiitinze nnyo because situation gyempitamu munnayuganda yagintuusaako. Ekigambo kye nakozesa nagamba njala kwebaza omukulu kaye wisdom statement gye yakola era gyakozesa wenegamba nti munnayuganda asibisa munne when it's about migration tumuboole tumwogere. Nze ndi mukirizoni lwa nsonga the same issue gyayogerako essaawa nga bakankwata we bati bankwata saa 6 za kiro nayogera na mukyala wange yekka ku makya zigenda okubeera ndowooza essaawa 2 nga yatandise ddutambuza amawulire nga we bankutte mwenyini ng'ali ku buli mikutu egy'enjawulo ng'alina baawadde ssente batambuze amawulire odiyo ne zitambula n'ajja ne ku mikutu nga yeewaana bw'amaliriza ensi neemuwulira n'emanya ekisinga okuvuma nze era kaye bwe yayogera point eyo nawulira ng'ehaatinze nnyo nti no one react omuntu balaba oli atulugunya munnayuganda munne nga bannayuganda mifo ky'omuboola bamutunulira butunulizi n'abamu musunga nga bamuwaana amaanyi bannaye ng'oli w'amaanyi bulungi nnyo buli omu amutya tayagala tebagaana mwogerako. Kati baakusalira bbanga ki ssebo? Myaka 3 kati nandesa famire yange nandesa abaana bange nandesa buli kimu yakindesaawo nze olunaku lwajjo ndakaabya amazzi gawala omwana yataddeko essimu otiwaka n'agiswikinga ono n'abuuza maama we nti naye maama wangamba taata wange ali Uganda essimu ntaddeko hotspot eri mu nnyumba muno taata ali luddawa. Essaawa eno abantu abasinga nze mungu bagamba alaba ekintu n'enkirika n'engamba wange buli wofunanga obuzibu olisetingangamu n'osooka osirika n'olaba reaction y'abalala mikwano gyo n'abantu abakwetolodde. Nze lino lyonna ebbanga ndirabawo nditudde naye nga nsitaadinga mbeera y'abantu nti bakozeewo ki nze nga nnwaniridde abantu nze ngenza okusibwa okusentensingibwa nga nnale bannayuganda baba basalira emyaka 15 nga mbabeereddewo okuva lwe babasiba ku trial mpaka sentence nga ne keesi yaabwe egikomyawo naye famire yaabwe teri yali anoonyeza yadde n'omu. Omanyi tubeera wano nze mpangaliddewo nnyo yadde empapula zaagala ninazikolera abaana namukyala omubadde ku ggwanga mukimanyi zigaana naye n'ozikolera abaana n'obaleeta bonna n'ozibawa n'omukyala n'omanya ekyo kiwedde n'obeerawo naye tubaddewo nnyo nga tulibinga n'abantu tumanyi bantu baffe naye but when you are here in prison omanya ti negundi negundi kikubwa ekyokuyiga nnyo emirundi 10. Awo bagambira Uganda kuswaza bagenda n'amadda nti obeera n'obulumi bw'amaanyi n'osooka owandiika n'ogaagundi ono era waliwo nasindika ne message ku kosimu ya kakalaamu awo life in prison mpanvu mpandiise message mpitirivu mpandiise ebintu bingi nnyo nga it's about people nenga lumundira n'ono gwe navugira kilomita mmeka nenkola wenne naye avuddeyo alemye okuga nti kambeeyo ono lwaki bazanyira ku muntu baati wow anange
You are watching The Answer Channel, a solution to every situation. Subscribe right now. Oli muna Uganda wangalira mu diaspora, America, Canada, Australia, UK oba Germany ng'okola emirimu ebiri ku esatu wabula nga tofuna kadde kawummula oba kwebaka naye nga tokyasobeddwa lwaki ssente z'olina ku akawunti yo tezeeyongerako toli wekka bangi kuffe twaveeka n'ebirooto eby'amaanyi wabula oluvannyuma ne twesanga nga tukolerera kusasula bills zokka tusuba okubeerako ne famire zaffe era nga tuwulira tetulina kye tuyinza kukola kukyusa mbeera eno wabula singa nkugamba nti waliwo enkola esinga eya franchise digital business ebaddewo okumala emyaka 5 mugumu mu nsi yonna esobola okuyamba okukolera ewantu wonna kasita obeera ne laptop oba essimu ssaako ne wifi nga okola n'omulimu gwo ate ekirungi nga teweetaaga bukugu bwonna bwa tekinologiya ng'ezimbiddwa okuyamba abajja ku kyeyonga ffe okwekolera ensimbi esasula obudde bwo wamu n'ebyo by'osobwa tukutendeka ne tukuwabula ne ku buli mutendera ng'oyambibwako abantu ab'enjawulo abategeera gy'ova tetusuubiza mpewo wabula yeno sisitimu gy'osobola okutandika okuyiga leero bw'oba okoyo okukola essaawa ennyingi nga teri kuwummula nga te tulina kyolaga kizivaamu nyiga mu linki eyo wansi okumanya ebisingawo okuba ku simu ya Gerard Seguya oba gwe mumanyi nga Kakalamu The Answer ku +1647 821 8189 oba kyalina omutimbagano www.g-viepena.com. Tubanirizaako nnyo yonna gye musinzira okukwate nga mutulaba omukutu guno bagwetadde Answer Channel ogenda ku mukutu gwo gwa YouTube n'oteekamu ekigambo DA n'olekawo space n'oteekawo Answer n'olekawo space n'oteekawo Channel ojja kukwate ng'otufuna omukutu guno gwali guyitibwa Uganda byogere kyova olaba yasubscribinga edda oli part of the family tekikwetagisa kuddamu subscribinga omukutu gwe gumu tuli ku Kayo Wisdom Official mikutu gya YouTube osobola ogendako woba otufunidde wekukwatidde bw'osobola okuba ate nga otulabira nsinzira wano okwogerako ne baganda baffe abali mu diaspora abantu abali mu North America abantu abali mu Europe specifically wenkyasinze okusimba amakanda njogera naawe alina omwaguziwo asinga neighbor wangawo anti tuba tukola yangamba anti mba mutandise okukola nze ate nvaawo nze sooka ogiraba mukulu ali tumutumiddeko nnyo bangi so tutandika kati kyemmanyi kati awulira yagamba nze mutandika nga mpuliriza nnyo nze nsooka ensi yonna ogiraba so abantu abali mu diaspora bali mu North America baganda bange jasooka njogereko naawe atambula ng'ogenda ku mulimu naye ng'owulira omubiri gugenda naye ng'omu omwoyo gusigala waka ng'oli olina ekintu mu butuufu kyogezako okuba ate ng'olowooza nti kyosaana nga oyinza okuba ng'olaba nti singa oba okoze ku option nga osobola okubeera nga anywhere osobola okukolerawo kiba kikolera amakulu naawe ali ku mulimu already nga oyina essaawa nnyingi nga bakusasula bulungi nga environment nungi ng'olaba terina buzibu bwonna but olaba nga waliwo ka space ako essaawa ze bakusasula 8 nga balinga ze bakusasulira obwereere ng'olaba nti singa oba okoleddewoko something within koze ekyo nange nkikola within osobola okubeera nga osobola okuva ku ddaala eddala n'ogenda ku ddaala eddala business eno ya digital franchise online business njirangidde okumala ebbanga ddene njagala okwebaza ttiimu eneegaseeko abansuubiza bitakola makulu ku ssaawa eno nebyogera naye n'osigala nga kikubeera mu bwongo n'ogamba naye biki byayogera ebyaddala nange saasooka kukolerawo decision nsobola okitegeera nina ejjo binabadde nabo ku Zoom olwejjo nga nayogera nabo 4 months back ne bagamba it wasn't for me then ne baddamu ne banoonya so njogera naawe muganda wange ng'oli ku mulimu ssaawa zino banga olina omulimu gw'okola nga tebakusasula bubi tolina lutawo na mulimu gwonna naye ng'owulira mweyo space olinayo kyoyagala okukolerawo eno business esobola okuyamba tokwitinga mulimu nchidam tokwitinga mulimu kuba nange sagu kwitingirawo because this is not a get rich quick so uluvo teka mu botandika encha n'ofuna results kikwetaagisa okuzimba mpola don't quit the job wabula osobola okukozesa omulimu ogwo ne gufundinga business mpola webikola sense n'olaba ngo stabilizing you can quit naye ekyenjawulo ekiriwo onaalinda basooke bakufubutule ku mulimu ne sente ezinaatandika oba tozirina n'ekikumianamu ekifundable ekisobola okulaba nti biki bino bye tukola oba tojja kuba ndabyeko experience nyingi nti omuntu asobola okubeerawo nga kituufu ali interested nga alina omulimu ng'awulira obulamu butambula ne bitakola sense but time ate wabeera nga omulimu aguluzinze because you can lose it weguluzingira ate nakubya nagamba ntandise nti ante 19 nga nazo tazirina
kitegeeza first set the ekintu kino eno kitandike mpola mpola nga nakiri we kiri wofunyewo obudde tuulo osome kiki kye bangambye okukola follow the training mpola mpola olabe bijja kusigala nga bikutambulira nga kikutambulira nga nange wekintambulira. First I was working 2 jobs kati this the all 2025 2026 I was just omulimu gumu kati gwe webuuze omuntu omalako otya n'omulimu gumu waneeno tekisoboka. So the other income eno yali pressinga nenange sinaba kuyitinga gyonna bwetyo tutambula mukutu gwa www.g-vyepena.com obiteekamu bajja kukusaba oteeka amanyago enamba yo y'essimu ne email address obiteekamu ebyo nomala okusettinga nti okkiriza information eyo egende mu system yange bajja kwanokingira kye bayita free webinar training videos abwerere eringa musawe mu n'ekitundu ku sawe emu bakubuulira jjaneza abantu abenjawulo tebakubuulira exactly business kye tukola bakubuulira jjaneza abantu abenjawulo ngije ba skipping am skepticism ngeri gye bakola mu decision yaabwe. So obirabe woba totegedde awo jjo okunkubira nongani nabyendabye babansabye 19 n'esibitegedde lwaki nsayininga bla bla something like that. So awo njo kunyonyola 19 zikola ki kiki kyo weetaaga okukola awo tujjo tutandikira n'ekinyuma nnyo n'obanga olinako kyolabye dani okujja ng'oli green kubeera tojja bitegeera nze nnyonnyola byonna nze abazungu bibanyonyola sibitegeera nja bikunyonyola naye ojja kwetaaga okuddayo emabega. So njogedde nnyo ekyo kisoboka ate tukitegeera bulungi nnyo. So mukama wange genda maaso sebo nange njagala okwebaza abantu abatuwagidde mwenna Fatia products woba oli Bulaaya oba oli Uganda ng'oyagala kusala lubuto ng'oyagala kusalira ddala lubuto totawaana. Fatia products bujaani tebulina kye bukola buli organic busala olubuto omugejjo gwonna naddala bakyala oba bakusala busazi olubuto lwakutama lonna luyiika totawaana kajaani ka mitwalo 15 okakozesa we bitakola bakuddiza ssente zo. Mwate abawala baagala okusikamu ka hipsi okugejjamu sikina ntumbwe bannange ebintu byazze teweetaaga genda kukola simanyi BBL just waliwo amajani okubira mukozi Fatia enamba ngenda kuwa enamba jo no sindika WhatsApp just sindika WhatsApp ongambe wisdom pa namba ya Fatia njagala kwogera naye ngo sindika WhatsApp namba ngenda gisoma nkwe Fatia oberenga ayogera naye ngo yagala kola mu kabina yagala gejjamu no problem gwa yakazala ngo yagala omwana agira obuuji tulina obuuji buli organic okuva ku mwaka gumpaka myaka 7 omwana abere health nga abantu bamwegombesa ne wa emilia bwat bagaba naye cyane ekinyirira obuuji nga buli mbuli kimbuli organic ogenda kubira Fatia lujja enamba wereza WhatsApp ku namba yange eri 0704 439 0701 4940 39 to delivery munsi yo nobody Netherland oboliwa naddala mu abagala okusala olubuto bannange mwenanga tuwangalire Bulaaya saagala ojengo olubuto lukulye lwakumalako emirembe nkwegayiridde Fatia aina products so nogendako ku TikTok ye teka muti Fatia Lujja official ku Facebook teka muti Fatia Lujja era ojja kuba omulaba ne video z'abantu abamu waliwo abantu abamu abatwaddeko nga bwatu we yali afaanana nga tannakozesa products zaffe n'atwa video engeri ezimukoledde kyekyo. Nyagala sooka enkwebaze omulimu gw'okoze ku mukutu guno leero ndowooza tunatumaliriza ine ekintu kyenja okusomereko ku bantu akatabo naye njagala nsooka enkwebaze ku gwe omuntu omukutu guno gukozemu omulimu gw'amaanyi oyinza okuba tokwatangako ssente zange zisukka miliyoni nga 5 ezaawamu nga nzikuwadde so nga ate nkoze ssente zisukka miliyoni 5 and plus ku mukutu gwe gumu. So nkwebaza olwekyo n'obutanooma ekirala nkwebaza olw'okubeera nga oluusi abantu batono nnyo abasobola otegeera biki byoba oyogera naye tomanya wawo ogenda nabyoyogera bigenda luddawa. We twamaliriza show ya wiiki ewedde nina omusajja yankubira essimu sajja oyo ng'ali mu South Africa nemukwatira ngamba kakalaamu ng'ali so down kakalaamu nkubye essimu eno kwebaza kaye wisdom konze kiki ekituuseewo nangamba ekigambo kyayogedde nti awo munnayuganda yenna akola ektima n'aloopa oba n'agenda mu immigration n'ayogera ekintu kyonna ku munnayuganda tumuboole kihiitinze nnyo because situation gyempitamu munnayuganda yagintuusaako. So mu bufunze n'ayagala
ne mugamba nti tusobola kunoonyako ne tunyonyola situation entuufu weeri lwaki ovuddeyo okubeera ng'oyogera ekigambo ekyo so ensonga ki njagala munoonyako wano omwami ono okusookera ddala omuwulirize otegere n'otegeera yava ku kyo okwogera ekigambo ekyo munoonyeze ddala kino nkiddamu waliwo n'omukyala eyankubidde e UK n'aŋŋamba kaye njagala oddemu otugambire wano UK abamu tulina community zaffe naye waliwo abantu amukale wadde si bakulembeze naye nga balina eddoboozi kyogere wisdom n'amaanyi obajjukize singa Munnayuganda akeera n'awaabira newaaba bbaawe waliwo okumuwaabira ku poliisi nti yamukubibita naye ng'ayagala Munnayuganda munno muzze Uganda tutandika obbaboola so I'm serious community endala zibikola Abanigeria babikola tojja kusanga muyindi nga zizza muyindi tibamuzza India bajja kuboola nkowoola Bannayuganda mwenna abali mu Europe abali South Africa abali mu America abali wane Canada Munnayuganda wakeera n'agenda mu immigration n'awaabira Munnayuganda munne mumuboole temusinika mannyo taddaawo n'abayimiriramu n'agamba nze nawaabira Kakalaamu nze nawaabira Richmond nze nawaabira Jobs Link omanyi namukola bwento kati kambabulire mu Bannayuganda bali e Bungereza ebyatuuka ku Tone Sengo bibasanyusa Kakalaamu tobule Tone Sengo manyi nti no yaggulawo olugendo lwa Bannayuganda okugenda e Bulaaya ne tulaba nga abayimbi baffe babatadde mu nsa okulaba video ze eza TikTok ng'ateekayo video ekayivuza abantu abayimbi Tone Sengo naye yali Munnayuganda n'akwata Tone Sengo n'amukuba ku ttaka pa yafa kyali badingamba no kuti ebyo ebintu byemukola Munnayuganda oyo we mumutegeera nti wuuno yasudde Munnayuganda bannange mumuwaabire mutugambe tuleme kudda mu bintu bya kisiru nze kambabule era mujja kusigala nnyo nga muwalana let me go tribal nga muwalana abantu abamu Abanyankole kizibu nnyo okusanga Omunyankole nga Munyankole munnaakoze kino najja n'abasamira n'akyogera Kakalaamu nkubuulira ekyo ngenda kiteekako nnyo amaanyi Munnayuganda tajjanga mu community yammwe n'agamba nti nze nawaabidde gundi nze nasuula Tone Sengo ne musinika naye amannyo bwe kiba kisoboka mumuloge temumusembera mumutugambe mumugambe ensi tumuteeke ku mawulire tujja kuba Uganda tumuteeke ku NTV tumuteeke ku NBS sola kubira muzeyi Kalisa ne batamuteeka tiwuno Munnayuganda ono ye yasuula Tone Sengo yagenda n'amuwaabira bw'ati wuuno amanya ge gaagano ensi emutegeere titugenda kusirika busirisi kale kakati ali ku simu kuno titagenda kwatuukiriza linnya lye naye tugenda mu options right tukwanirizaako nnyo sebo kwendisebo okuwulira bulungi okay tukwanirizaako nnyo nina options nga 3 zenjagala olondeko ku ezo ze twagala okuba ate nga uzogenda okweyita mu mboozi eno gye tugenda okunyumya olwaleero tetuwangalira mu kibuga bakiyita Toronto tulina ekibuga kye bayita Ottawa tulina n'ekibuga kye bayita Vancouver kiki oyagala okweyita mwago mu mboozi eno Toronto alright so kati mu mboozi yonna yonna gye tugenda okunyumya ono si ye Toronto naye agenda kubeera nga akozesa erinnya lye bayita Toronto ojja kuba ate ng'otegeera lwaki yeeyita Toronto anyway tukwanirizaako nnyo tusaba otubuulireko okwo ng'ovudde ku kya Toronto nti weyise Toronto oli ludda wa saawa saawa eno ndi Mukomeera mu prison wow ali Mukomeera ndi Mukomeera mu prison ndi ne omukulu gwe bayita Kaye Wisdom yagala mubuuzaako sebo nsanyiza okuwulizaako nange nsanyiza okuwuliza muganda wange Kaye Wisdom ekigambo ki kye wakozesa luli eri ng'onkubidde ekigambo kye nakozesa nagamba njala kwebaza omukulu Kaye Wisdom statement gye yakola era gy'akozesa wene egamba nti Munnayuganda asibisa munne when it's about migration tumuboole wow tumwogere so nze ndi mu prison lwa nsonga the same issue gy'ayogerako essaawa ibiri watuukayo otya ye wooli awo olina we weesigamye okulaba okay tunnyonnyole watuukayo otya mu prison yawo era osobola otya okubanga ku ssaawa eno olina essimu
oli asobola ogamba nti yali mukazi oba wakuba mukazi si kyekyo sirina nedda nakeera bukeezi ku makya naliko liida nengenda ku mukolo ogumu ne bampa akazindaalo okwogera nenzija nga ngamba nti kampani ezitwala bannayuganda ezibasse Uganda mbeegayiridde mulongoose ku kisaawe bwemba mulina aba-migration be mukolagane nabo mu bulungi mulabe ng'abantu baffe bayitawo tebabakwata abantu bajjudde mu Mukomeera e Uganda wano wetuye South Africa era nsizidde South Africa munnange oli yakitwala personal n'agamba munwanyisa kampani ye gwe wayogera bwogezi yo oli n'akitwala personal kyotegeza kampuni ye nti kampuni ye gye ndiko n'atandikirawo empala n'empitirivu nga munnayuganda bulungi nnyo era ayina ekikampani wano kizza abantu Uganda like kibaza batya Uganda kozi ebimu era kikola ebipapula ebyo bigo home baprinting ebyo ebipapula bigo home Munnayuganda kinyonyole bulungi Munnayuganda asobola okuba ali South Africa nga passport yagikanyuga ayagala kudda Uganda ne bamuyamba kuga wabadde okufuna ekipapula ekyo kyasobola otambulirako okudda Uganda webale nnyo ne bamuyisa ne ku migration ne bawayo akantu ebyo tebiriyo eno anti okinyonyodde bulungi eyo kikola eno tekikola kati oyo gwe mulimu gwakola kati migration yonna akolagana nayo mungi South Africa bulungi ya airport kati twabeerangawo awo nga neewulira ayogera bantu nze nga sibifanako nzize olwo olunaku lwe bankwata nabasanga kampani ye nagisanga ku check in nga kwebali nze nteekawo emigugu gyange saabafaako okuba nali nkimanyi nti nalinayo enkadde nenkozesa passport endala eya Lesotho naye ngeraga ndi munnayuganda taata obuuseemuko bwe wabasanga ku kisaawe gwe walina passport bbiri wakangibwamu bukangibwa n'ojja passport ye eya Lesotho oba kiki nali nkutte ya Lesotho yennyini yokka ng'eya Uganda sigirina kati wali era gye nina yokka bweki esegezo ng'olina obutuuze bwa Lesotho yes nga passport eyo nagikolera Lesotho genda maaso neya Uganda nali ngikozesa wano mu South Africa nekola overstay ne bagibaaninga kati nze nalina ya Lesotho ne mbasanga ku check in ng'osiimye oddeyoko obuzi waka bulungi nnyo ŋŋendako waka era wali ozeeyo okuba gwe gwali gusoose bulijjo ŋŋenda ne mu January ne mu Gwokusatu gye nali ng'okozesa passport yemu ya Lesotho yemu yennyini ntuuka ku migration omusajja agenda okunkoneramu bwati omukazi yava mu tiiru ndalo wa migration najja n'agamba nkoneramu kyono lindako ne bamubuuza lwaki tulindamu nti alina passport bbiri oli n'amubuuza nti how alina emu where is the other one ne mbaga nina emu nti ono alina passport bbiri alina bandi one bajjayo information nti oli bandi nga esegeza gwe n'otegera nti oli munnayuganda yamanyi ku information yo nti eri bagibandinga ey'e Uganda bulungi nnyo ne mmanya nti kati omuntu avudde mu ttiiru eri najja wano akutegedde atya kwegamba munnayuganda oyo gw'otugamba yali ali sure ng'amanyi nti olina passport eri eya Uganda era bakubandinga mu South Africa esegeza yabagamba bugambi nti wadde oyo alina passport y'e Lesotho kwegamba kwegamba in other words oli irigo bulungi nnyo
sikata bagambe nti neeriso tu wagifoojinga bufooginzi era kye yabagamba byonna n'abagaana ye erifo si ntuufu Munnayuganda bulungi nnyo genda mu maaso ne bankwata awo ne bannyingiza munda ne baŋŋamba oyina profile 2 oli bandi wano nga bakankwata we bati bankwata saa 6 za kiro nayogera na mukyala wange yekka ku makya zigenda okuwera ndowooza essaawa 2 nga yatandise eddutambuza amawulire nga bwe bankutte mwennyini yennyini ng'ali ku buli mikutu egy'enjawulo ng'alina baawadde ssente batambuze amawulire odiyo ne zitambula n'ajja ne ku mikutu nga yeewaana bw'ammaliriza ensi n'ensi n'emuwulira n'emanya mukazi musajja mukazi ng'akonfensinga buli kimu nti yammaliriza omunnayuganda nga yeewaana kubanga bakutte ku mikutu gyammwe e South Africa bulungi nnyo tewali kye baakolawo abe South Africa abannayuganda banno bannayuganda bonna ne South Africa no one react until now so bakukwatira ko libatambo kwennyini litainingira wennyini nnyini bantwalirawo mu kkooti enkeera ennaku nga 2 ne bantwala mu kkooti otyo bantwala mu kkooti buli kimu nenkikolako kumbe ye yakolagana n'omuganda omulala ne bagenda ne balaba prostituta byonna biwedde looyanga byonna byawudde musango tugenda kubaawo buli kimu ŋŋenda ffenna twali shocked ne looya wange yatulika n'akaaba n'agaa tekiriyo prostituta kino kiki kyakoze nga bwakiruse ekintu kyabwe nti nze nina nga sinaba kugenda mu maaso awo nina wembuuseemu nga nkyalina ku polisi nagenda mu kkooti baakuba essimu ne bakubira omuntu omu ne bamugamba oyo ekitono ennyo balina musiba emyaka 4 kwesatu nga tebalina kusalira bo bafunye edda ne conclusion omanyi South Africa eri very corrupt kyena nebiwulira after zize nkoberera ensonga buli kimu zize mbibuulirira naye n'ensentensinga gye bansentensingamu yalinga kugamba yakiyaaye buli kimu nga kikolebwa mu bintu kwegaye bitategeera naye sofa nga nvuddeyo eyo ekisinga okuduma nze nganze era kaye bwe yayogera point eyo nawulira nga ehaatinze nnyo nti no one react omuntu balaba oli atulugunya munnayuganda munne nga bannayuganda mifo kyomuboola bamutunulira butunulizi n'abamu musunga nga bamuwaana amaanyi bannaye ng'oli w'amaanyi bulungi nnyo buli omu amutya tayagala tebagaana mwogerako naye nga yakyasinza okukola fojale wano mu South Africa ayagala omwogera kati ekibuuzo omuntu oyo ng'oggyeko ku mukolo wagamba nti bannayuganda abazze bannayuganda mwetereze omukyala wamukwanakoko oba just tewali nti munnange nze ndi musajja mufumbo simukwananga nako yadde n'olunaku olumu naye olutalo lwava ku lunaku lumu lwokaloka olutalo lwavaawo ne statement eyo nga sinene nnyo si nnene naye anti ye yalowooza ono agambye ye anti statement nno kati esobola okuba nga si nene naye ebiseera ebisinga you look at the person ng'omuntu omuntu entegeera ye statement esobola okuba ennene ku ntegeera ye obwongo bw'omuntu n'entegeera y'omuntu statement esobola okuba ennene nange mwennyini ndaba teyali nnene naye munnange mulimu omuntu ye ng'entegeera ye buli kimu akitwala personal ng'akitwala ye kyabulabe akitwala bulala nnyo that is that woman kati baakusalira bbanga ki ssebo myaka 3 kati nandesa famire yange
nandesa abaana bange nandesa buli kimu yakindesaawo nze olunaku lwajjo ndakaabya amaziga wala omwana yataddeko essimu hotspot waka n'agiswikinga ono n'abuuza maama we nti naye maama wangamba taata wange ali Uganda essimu ntaddeko hotspot eri mu nnyumba muno taata ali luddawa essimu eraga eri mu nju kuba mukyala yadde agitaddeko ng'aloginga into my accounts n'agirabira ogijjako n'agirekako hotspot omwana n'ajja switching essimu ye on okuteekako wifi n'alaba eyange ng'eri on taata wange aliwa you know that pain naye bannayuganda bonna tewali reacting abaali badde bamupanishinga ne bagaa nti omuntu ono bw'aba yakola omuntu ekintu bwekinga munnayuganda munnaffe nga teriyo complain yonna omuntu ayinza kuvaayo n'agaa nti omusajja oyo bamukola kino lwa nsonga ndi naffe yatukola kino kuba nkiwa ino message ejja ttambula bantu bangi njagala owaba ayaga nti oyo bamukola kino naffe yatukola kino aveeya nno ayogere naye tusobola okufuna ku details at least entonotono oba toyagala kyogerako omanyi lwaki mbadde nnyo saala mugendo omanyi kati nti emikono gyonna misibe ndi Mukomeera nti omuntu wano ali e South Africa aba asobola okukola ekisoboka kyonna ne nali ku prison bandeetera emmere kyesaamanya ng'evudde mu bbo yali muutwa kyetutaamanya omuntu eyagireeta nga simumanyi ngenda okubuuza nti oyo omuntu akuleetedde emmere obwedda alina abantu bali ng'erimu obutwa tetumanyi kisobola kukikonkludinga kubanga sitwagirya nsaagiwala musibe yenna nagisula kati mukulu mbuuza esegeza emyaka 3 gye baakuwa teriyo wadde apiiru kyosobola kukola nti kandemi apiiru bannwandeko ntya nayagala okukola apiiru naye nensooka ngireka waayi nti oreactingirawo okukola apiiru wasobola okulifutingayo sentence kati mukaseera ebbanga liwakamalayo Mukomeera bbanga ki nakakola emyezi kati 4 tewali oyadde muneganda yali azzeeko wooli omukyala wange ajjawo omukyala ali mu gundi famire ekyali waneene eri South Africa ekyaliwo famire yo wali oddayo okubuzi Uganda omalodde n'omwana ali wano n'omwana ali South Africa n'abaana bali wano bulungi n'abaana bonna bali wano taata kambuuze South Africa mwinako abantu abakulembera mu community z'Abannayuganda nti community bweti ono gwetwala ng'omukulembeze waffe webali bayitirivu ne mu chairman yennyini wa Captain wo mu kibuga mwennyini mwetubeera lwakuba nkyogedde kiina buzibu era eddoboozi yabe bajja ddiwulira naye tewali nnyo buzibu kasasi boogedde naye bo bajja kuwulira bajja kumanya naye tewali reaction yonna gye yakola ne bukyanga banziba teyalinnya ku poliisi ne mu prison talinyangawo batya buli kimu ekiriwo kazi w'amaanyi kazinga w'amaanyi nandyagadde omumanya mbuto nakubira chairman ki yoba kati chairman ki gwe mmanyi ekyo oyinesimu ya chairman president gwolaba ku TV Kibombo Kibombo oyo osobola okwogera naye ensonga azimanyi kimu naye tazimanyi nnyo deep naye amanyi omuntu kigwenwana Kibombo n'amasimu g'abachairman ago agamu kakalaamu gamu wano nze nja kutwala initiative okukubirako bemba nkubidde ogamumpeera tujja banoonyako naye ng'embeera gyempitamu yeeyo ekisinga okuntulugunya nti buli muntu yenna n'owoluganda tajja buli omu alaga nti alinga atya omukazi kiwulidde balinga abatya embeera eriwo nga bagamba nti olaba bakikola ono naffe tuyingire mu bino naye nga yo passport yali ntuufu ey'erisoto yabagitani erisoto yali ntuufu kuba nali ngitambuza ne sitampu zonna mweziri nga nva Uganda
passport teri passport gyosobola kuyisaawo ku mulembe guno nga nfu era n'oba obigoba bigobera eyo making sure nti gavumenti eyo egiwa waayi kati ebintu tebikyali nti oli asooka gisikaninga kati wekyandibadde nti kale kibayite ogamba ki egenze Uganda emirundi 3 secondly in the note wali onsi egenda confirming a passport yensi etali yaayo South Africa confirming yali sutu obosange UK ngegamba passport ya Uganda ntifu esolo gamba visa kubanga yagikuwadde naye passport era sinungi naye so kirungi nti ndi mulamu n'akasimu nkalina solo okuwuliza ku bantu bange ekyo kikulu nnyo mu Mukomeera wano oba tolina kasimu oba bubi nnyo akako kati anyway sijja togenda nnyo kasi otuwuliza tuwe ojja tuwa ku namba z'abachairman b'omanyi South Africa tugezeeko twogereko nabo. So wawulira kino kikuyambye kitya oyogeddeko ne bannayuganda banno ku ssaawa eno? Essaawa eno abantu abasinga nze mu bagamba alaba ekintu n'enkirika n'engamba wange buli wofunanga obuzibu oliseetingangamu n'osooka osirika n'olaba reaction y'abalala mikwano gyo n'abantu abakwetolodde. Nze lino lyo nebbanga ndirabawo nditudde naye nga nsitaadinga mbeera y'abantu nti bakozeewo ki nze nga nnwaniridde abantu nze ngenza okusibwa okusentensingibwa nga nale bannayuganda baba basalira emyaka 15 nga mbabeereddewo okuva lwe babasiba ku trial mpaka sentence nga ne keesi yaabwe ngikomyawo naye famire yaabwe teri yali anoonyeza ate n'omu nga ne family ne keesi ngirwaniridde ekomyewo mu kooti bagenda gigoba keesi yaabwe nze ne sentencing bwa family yaabwe teri yali alinye aga nti kanoonya omuntu ono abadde w'amaanyi kivuga nti nagamba kansooke ndiseetinga endabe who's fighting okunnyamba nga tewali bwe naayimuka okweyamba okugenda awo enja okumanyira nkoko omanyi sometimes omuntu asobola okukola ekintu naye ng'ate alina nekyakuyamba to reset yourself n'ogamba abantu beeyisa batya omanyi tubeera wano nze mpangaliddewo nnyo yadde empapula zaagana ninazikolera abaana namukyala omubadde ku ggwanga mukimanyi zigaana naye n'ozikolera abaana n'obaleeta bonna n'ozibawa n'omukyala n'omanyi ekyo kiwedde n'obeerawo naye tubaddewo nnyo nga tulivinga n'abantu tumanyi bantu baffe naye but when you are here in prison omanya ti negundi negundi kikubwa ekyokuyiga nnyo emirundi 10 ensi yo tewalibeerayo ko omuntu alikira ku makya n'agamba nti abantu bajjukira kati kakala njagala kulaba muganda wange oyo asookayo statement emu nti nina bannayuganda we naliko e South Africa mu katumba akamu n'ensangawo munnayuganda nga muyi nja kwogera statement eno naye ajja kwewulira ajja kumanya nga basoloza ssente za operation nga ziganye nga yazimba namukwata ne muvuga kilomita nga 4 ne mutwala mu ddwaliro with my money nenkola payment ne bamulongoosa ne mwala omulongoosisa ne mukwata ne muzaayo n'afiirwa muganda we ne muvuga okuva wano ku South Africa mpaka Uganda nga era nkozesa passport yemu nemba twala okugenda okuziika n'omulambo nze yagutikka nga byonna nnyamba buyambi ng'omuntu sinsi we banseetensi nga tewali yali akubye essimu kunoonya famire yaabwe bagambira omunnayuganda akuswaza agenda n'amadda nti obeera n'obulumi bw'amaanyi n'osooka owandiika n'ogaagundi ono era waliwo nasindika ne message ku simu ya kakalaamu awo life in a prison mpanvu
mpandise message mpitirivu mpandise ebintu bingi nnyo nga it's about people nenga lumundira nono gwe navugira kilomita mmeka nenkola wenne naye avuddeyo alemye okuga nti kambeeyo ono lwaki bazanyira ku muntu baati wow anaki destroying the life ye siga nti naziza musango kale it's a crime is a crime nti omuntu okuba ne passport biri musango naye waliwo kye bayita case nti you hurted someone wamukubye is different ekyo mutuufu kiba kyanjawulo naye abantu bazze bakozesa empapula ez'enjawulo bwe tugenda mu history ne Mandela teyalina documents za South Africa yazirina naye n'agenda n'afuna eza Ethiopia kituufu Muganda wanegwenjagala ennyo Semwanga yajjira ku passport ndala nga bamuzze South Africa webale nyene Semwanga yalina ndala yatuuka ye ali webale nnyo ogenda ku Dlamini Zuma yali mukyala wa Zuma wano former home affairs minister wano yalipo wano mukyala oyo yalina ya Nigeria wow bw'ogenda n'oga nti kankwate history w'Abannayuganda abalina passport 3 tosobola na babala they have different passport different names naye bw'otosalira musango n'otandika okumbonereza to this extent tomanya na kyempitamu osegedde mwenna bonna ne basirika ne bagaawo n'otumuziike oba mukazi bamutya oba kiki ne bagula n'omuntu agakatuve tulwana omuntu ono lwaki bamuzanyirako mukazi wa ggwanga mukazi wa ggwanga ki Uganda yagamba Muganda we mu Kampala omwo wow yagamba Muganda we mu Kampala omwo naye okwewaana I think lwakuba nti group ezisinga nagaano ziddako naye audio mbadde nja zijjayo zonna nzibawo bikukosa binkosa tuba ne isolatinga ne ngamba no njogera na mukyala wange kansirike omukazi ye mukazi yacha sayoyo kyala Muganda wow kyala Muganda binkosa nnyo kuba nti ndi mu kaseera kano nga sirabayo yadde mukwano gwange n'ogwayimuka webali waliwo n'abaddewo leero era mwebaza leero azze mukyala nakoze bingi ne biru zonna zazikiyalinze ezisinga kuba nze wano nkole oba n'akasente emmere olya ya mwezi so omukyala oyo mwebaza sijja mwogera linnya waliwo azzeewo wano mukwano gwange nnyo azzeewo ne mukyala wange so bangi bingi ebintu bino bitutuukako nzaba bituwa ekyokuyiga era statement eyo gye wakola nti bangi abatasobola kutuukirira ne mu South Africa muno mwebali bangi tebasobola kufuna chance eyo bali mu makomera amalala nabo bennyini benjogerako bwe basalira emyaka 15 yes balina case naye yabasetinga obbakwata yali era Muganda ulira wow yali Muganda tugenda kumaliriza tukuleke kuba wamwe buzibye bugenda ziba lumwera tujja kuzza bwe tunalaba ebibuuzo by'abantu banatubuuza tujja kuzza abantu banyonyole naye nkwebaza webale kugoberera nakula noga akanonye ku bantu bano ku kyeboogedde kozi kati simanyi oba okyayinayo kyoyagala njembadde lyalo okubuuza ku ssaawa eno nga owereddwa omukisa okwogerako nga bw'oyogedde kiki ekikuli mu birowoozo ku ssaawa eno ekindi mu birowoozo nze kyakwerwanako nga nze omuntu I mean nti ku ssaawa eno nga owereddwa omukisa kati nga tukuwadde n'oyogera mu gy'oli kiki kyowulira kikugaseeko ki kikutoddeko ki ku ssaawa eno okay nze kyemmanyi nti nafunamu njigamu ekintu kimu era nayiga mu statement omukulu gye yayogera kaye ne muŋŋamba nti omuntu yenna wabanga alwanyisa munnayuganda ku ggwanga ng'ate amulwanyisa oba sira mu bitambula mwokka ne mu mirimu
omuntu oyo tumuboole era oyo omuntu tumwatuukirize era bwe tunaaba tukomyewo nyinza n'obutalinda nja kubaweereza details zonna omuntu oyo mubabuulire naye nga ekintu ekisinga obukulu bannaye tweyagale ate tweyagalize we tusisinkananga ku mawanga tuleme kutunuulira bibi tuleme kutunuulira nnyo bibi tutunuulire ebirungi omuntu oyo byakoze ne waakola ebibi 10 naye naakola ekirungi kimu kisinga ebibi 10 tuleme kutunuuliranga nnyo bintu ebyo wano we tuva ku mawanga tweyagalize tosobola kudda ku musajja mufumba alina famire n'abaana be noga ono nina mutulugunya mutuuse ku kino gwe tomanyi kyomukola omuzza emabega emyaka gyonna oba omutta naye nga nekyeyayogera yali alwanirira bannayuganda ate balala kyokka ne bennalinwanirira tewali avuddeyo ndowooza okitegedde kale katwe oyo kyoyagala okwogera ekisemba ate ng'ogenda kyogera sebo tunasoma wano mu comment n'abantu abanatukubira amasimu nze mmanyi abantu n'alaba programu eno bajja tukubira amasimu era tusuubiza abatulaba tujja kukuzza okusinzira abantu banatugaa kubanga abantu basobola otugaba tuleetera omusajja oyo mumubuuze kino kubanga ebimu tuyinza okuba tubireseeyo leero twagadde oyogere naye tetumanyi tetwagadde kuvuga ku direction yonna n'abatulaba bajja tugamba then tukuze mutubuulize kino this and this olinayo kyoyagala okwogera kyonna abantu bonna abantu mbandabire nze nja kwongera beebaza ku mulimu gwe mukola okulaba nga mubeera nga mutaanya ensonga ez'enjawulo ezitunyiga emitima kyekyokka kyenyiza okwogerako kale Bambi sula bulungi tujja kuba twenoonya Mukama kuume kale naye ndowooza olaba ebintu ebyo ekituufu ndowooza abantu si bangu kakalaamu waliwo omusajja omanyi nze ndaba nnyo muvi za true story abantu abamu waliwo story za ujja onoonyeko ku movie oba documentary y'esikoba documentary esolo naye waliwo firimu y'esikoba ojja ginoonya documentary Pablo Escobar ojja laba movie yo gye baakola aba Hollywood ojja kulaba n'ebintu ebimu okagamba abantu abamu abanyiiza nti waliwo Amulopye yanyiiza nti Abamerika bajja nga Pablo yaddira ewaabwe gye baali bamuzaala ng'abantu almost ekibuga kyewaabwe bonna badipendingira ku bizinesi ya Pablo ngera teri asobola namuwaayo kyali kyabaavu abaana akusoma bakola bizinesi nga teri asobola kuwaayo Pablo nabaawo Amulopye omu n'akwatagana n'Abamerika alwana okulanga Pablo bamukwata bamutwala mu Amerika abaakuba Amulopye oyo amasasi tebaali Pablo bana abantu abagamba ono Pablo kati ogowe ate Pablo ng'ekyalo kimiridde regardless okay Pablo yali atunda njaga vita naye kati nkugamba bannayuganda mu Uganda eyo giraba kakalaamu nze era ngamba nnyo abantu nti temuzanyisanga abantu omuntu osobola okuba nga oli wakabi e South Africa n'obeera kati ng'oyo omukyala gwe boogera ng'oli wakabi era oli wamanyi omanyi buli wamu ne kakalaamu okimanyi nti walaala simanyi kakalaamu ng'oli mwana muto kakalaamu nze nalabako abantu ne bagamba omusajja n'oyo omulaba nti bona omusajja oyo nno yali bwati ne bwati omusajja oyo nno yali mugagga oba kiki naye ojja onoonyereza abantu abo balinako we baakolera ensobi mu bulamu bwabwe mu kulumya abalala kale mutegedde nnyo okimanyi nti kakalaamu oyo omukyala oba omuntu yenna kakalaamu okimanyi nti osobola okulumya omuntu wano e Canada n'omulumya omuntu kituufu ng'oli wakabi osookawo omanye nze nina omuntu gwe nagamba namugamba onsinga myaka na passport ya Canada era wano osobola okuwabira poliisi ne bantwala sina newayo bwewi naye tomanyi muganda wange banjagala na bandi mabega kye basobola kukola you don't even have an idea
otegedde kati abantu ambagenda kukola abantu ebintu balumye be baleke Uganda Kakalamu waliwo abantu abamu nga Kakalamu manyi osobola okukola omuntu ekintu ne kitako n'emyaka 10 nga baserise bati ne bajja gwe ne basasula mwanawo true kati abantu tebabimanyi kati oyo omukazi oyo osobola omulabanga w'amaanyi kati ngera buli Munnayuganda amutya nabeerayo Munnayuganda ng'omu oba babiri ne basirika ne bamukolako ne kafayiro ne bazaala ne baani ne basirika kwa kati ensi gyegenda Kakalamu abantu benyiwiddwa oli agamba naye kati omanyi kiriwo kyekiddako obulamu siina naye omanyi ngenda noono abo nabo abalabu boolaba beetulisako bomu tebasooka bwe bati muganda wange nedda omuntu yabatuusa ku kisenge Kakalamu nze kyova olaba ngamba nnyo abantu nti nze njagala omuntu akeera agambe Kakalamu nze bukyantandika nkolagana n'abantu n'ensi ze mbaddemu nze njagala omuntu agambe nti kaye bwe watambula okuva wano paka wano wanninnyako oba wankola kino ojja tutuule wali nange ntuule wano oleete ensonga weetaaga okwenenya nja kwenenya okawulira akantu ako Kakalamu kakati ebintu kati okudda ku kino kye nali njogera lwaki omukyalo oli bayirawe nekira omukyalo oli ewa Bungereza kyaŋŋambye yawuliriza mu biru Saimo gundi kanso mubiru ate ne program yade tagirabye ate ye yagimwadde mukyala ali Netherland yabana naddayo Bungereza mutuuze wa Bungereza kituufu ne twavaayo akugamba agenze nga entebe wali yakola ekintu kive nako bagenda nakigulawo kidduse kati yalibeera Bungereza emyaka mingi n'agamba akoye kadde Uganda akole ate nerinya ndiera abawubalamuzi mu Uganda bwebanawumulira ate kati osobola kikola ng'oli mwavu omanyi okuleeta abalamuzi mbe bawumulira wuwo bagiyulita law something bagigula mu mwaka guno nno nga food court egenda kuba nga food court naye nga yabalamuzi bw'oba toli mulamuzi tozunga kati omusajja agenda kigula mu mwaka guno eyamuweereza program yabadde Netherland kakati wulira era nankubira yagirayo bulungi kanso yakukubidde nenga pastor oliwe tumwogerako takuba pastor waffe oli pastor kiki waffe biliyoniya nnyo abeera mu byakubuulira njiri atulinze Bungereza kale nali mwesunze nga mmanyi agenda kujja wano balambuleko ne mukyala we ayita buyisi bannaye Bungereza Bungereza tusigala muni tugenda kuddayo pastor kwagala tukutumiddeko pastor kwagala tukutumiddeko naye kati wuliriza Kakalamu kati ntandisa program nali wano ku Sunday neŋŋamba ekintu kyava ku Rabadaba naye olaba kati wekigenze kiyambe abantu era Kakalamu kankuwulire nze nkola program nga mwoyoono ankulembera Bungereza ng'oggyeko omukyala yabadde aŋŋamba ku gundi ku masimu ge nafunye nagamba bwe nti kankigamba abataala eri program nagamba Rabadaba okusinziza ku litakaggwa zisogera ne litakaggwa waliwo byaliwo naye nze mu respectinga gyali litakaggwa nti singa Edimezaayi yayogedde litakaggwa bye yayogedde nanditambudde butale sandibiwuliriza nabiwuliriza biteekako maanyi Nelitakaggwa gwendaba nga yasoma ebitabo byalina degrees 3 yavaayo n'agamba nti Rabadaba yakola kinene nnyo ky'amaanyi okudeporting actually teyamudeporting bayirawo naalongo tebamudeportinga bamunoonya naye nga kigambibwa okusinza ku litakaggwa Rabadaba yagenda mu immigration n'akola ki n'awaabira naalongo yali mukyala wa AK-47 yamuwaabira atya nti Bungereza ne wano bazikuwa osobola okuddya ne bakuwa ennyumba nga single mother kati bagimuwa nga single mother ne sente ze bamuwa oyo naalongo eyali mukyala wa AK-47 kati n'agenda mu America ennyumba n'agiteekamu abapangisa ekitakkirizibwa kati ne bamuwaabira mu immigration ekigambwa nti yamuwaabira Rabadaba kati ne babanga bamulinze wadde Bungereza naalongo bagenda mukwata bamuvunaane ye kye yatya n'adda Uganda
nga stress amukoze eki kajukira omukyalo oyo kituufu era we mutunira okay kale si kumutunira naye ayina asima okisegeera kati naawe eyo preamble njibawadde mu abatala program yaggwe oba osobola okuddayo n'ogikola ki n'ogiraba neŋŋamba bwe nti mu program eyo tikakalaamu mpadde Rabadaba ennaku 7 ngenda kusasula lawyer bagenda muyita Simon Biru nerinya nendyogera nemugagenda omugugulingeko sagala ogambe nti nno be bano abayitaawo ku kkubo abatasoma musajja yalina masters ze mu mateeka ebungereza yayita ne Law Society ebungereza teyagitwalako twali ffenna yagiyita baye yagiyitira bungereza mutuze wa bungereza n'ayita bba degrees 2 mu mateeka Solicitor Mulamba neŋŋamba nze ngenda musa abagala okumulaba ku mukutu gwa The Answer Channel waliwo lawyer gwe twatambula naye mu kibuga kya London awo yakutambuza yali nyambadde jampa ya red ng'eriko Coca-Cola then yenga yambadde suuti ye mujja mmula n'atulambuza London eyo yonna twatuuka yonna ne lyasemera eri kuba nange nalituuseeyo kakati naawe awo no yali amaliriza diguli ndala era yamala n'agimaliza n'asindikirako gundi bungereza eyo neŋŋamba nti ngenda musasula tuwaabire aboogedde ku Rabadaba tubawe intention to sue okujjako nga beetonze naye neŋŋamba Rabadaba ennaku 7 eziyitawo nga tokikoze kitegeeza kituufu wawaabire omukazi bino byowaandisa ku social media olimba Kakalaamu ennaku 7 teziyiseewo kati kankubulire tebakulimba Kakalaamu kankubulire buli muntu yenna Kakalaamu n'oma olaba oli omusajja bamuyita bati Haji Bakaluba yayima e Uganda n'awandiika intention to sue ku muntu ali e Canada naye tosobola kuŋŋamba yandibadde agamba Wisdom olwa wagambye nti kubanga it's a matter of bali bagamba mujje obujulizi nti ono yakola ki yawaabira bandibadde kubanga kati kyemanyiritakwago yatuuse byogera ayina essimu nga boogera ne Naalongo oba Naalongo yamuwaako audio ne biki ebiraga nti nno ng'amugamba ono yakola ki Kakalaamu ennaku 7 ziyiseewo Rabadaba talina kyakoze ate Kakalaamu ngenda kugamba nze natamu obuvubuka ng'obwo kakati abamanyi nti bannayuganda mugenda kivaako mukwate ekirala kino kikole ki kiyite kati Naalongo twamuziise naye nga amazima the rumors ziriwo nti nono yakola ki yamuwabira mu immigration bannayuganda mumpulirize buli muntu yenna gwe mulaba nti nawaabidde munnayuganda okujjako yeekweka oba agende mu Bakameruni agende mu Bannakenya kubanga era osobola okubeera ebungereza nga tuli mu Bannayuganda kisoboka era tetwawukana nnyo nga isoke naye ensi eba ekutegedde kubanga Kakalaamu kankubuulire bwe kiba kituufu eri famire y'Abakamiliyoni gy'aba yasobya bakulinda mu koona kyeŋŋamba tuleme kuleka bannayuganda nze Kakalaamu kankubuulire waliwo kati nabona kunyumiza gwe omuwala yatomeza emmotoka z'omuvubuka twali wano omuntu ye n'aleetera omuvubuka ebizibu kyokka ngenda okizula ng'ate omuwala oyo yawaabirako kuno omuvubuka oyo ebintu by'ekisirusiru ku poliisi kubanga abaana bazza wano e Bulaaya naddala abaana bavudde wa Dubai luddawa babagaye bannange buli kimu osobola okukikola kubanga oli muwala kyokka ekinnemunsooyo omuwala eyakikoze omusajja nga n'empapula naye talina mpapula basosa nti n'emmotoka yakyali nakati yabadde alumya mulenzi ate ye omulenzi nno ne bamuwa bbeiro ye omulenzi bamuvunaana ki mmotoka yabadde teriiko insurance kibamuvunaana ekyomukisa omulungi ye omulenzi empapula yazirina olaba mukama wakuba omuggo bannayuganda mbasaba buli munnayuganda wonna waali n'akola munnayuganda ekintu osegeera mumuboole mumwogereko kati intaneti yajja mukwate ebifaananyi nga mwalaba oli pasita eyavaayo n'atunyonyola nnyo ne mutunyonyola oli omukazi eyavaayo bannaye bandaze vidiyo omukazi bannaye nga muzibu waliwo wali mu kyaki neyebikkula ekisambi bwati alaga ettatu ng'alaga nnyo mbu nga mukama we yamujja mu bwekaaba simanyi mu bwenzi okitegedde tujjeyo tubalage ensi one time bajja kisasulira nze kati kankuule Kakalaamu omwami oyo omulabo abeere South Africa njagala ndabe ku kifaananyi ky'oyo omukyala ali mu kuterrorizinga bannayuganda e South Africa
Bannayuganda muwulidde oyo mwami yalaba program ali Mukomeera alina passport y'erisutu neye Uganda yes yaggwako bambandinga ku ye Uganda naye kati n'abanga ayingira South Africa ng'omuli sutu kati nga bano story bagimanyi olina akosa olukujukuju kwa South Africa oba olina ssente eri corrupt osobola okubitinga system n'amusibisa just lwakwanga bamugambyeko bugambi n'amusibisa naye kakati kankubulire okujjako obusiru Munnayuganda asobola okwebaka Mukomeera emyaka egi kati ng'oyo walina passport ye erisutu jjukira waba passport yeeyo nga ntuufu banaamuta bagenda muzza lisutu obuwiki lisutu jjukira lisutu nsi naye eri mu South Africa nti ajja kuddayo erisutu atuule bw'ati ng'asobola okusala bw'ati nadde South Africa. Bannayuganda muli basiru nze sisobola kukola muntu nga ndi South Africa nenkola Omunnayuganda ali South Africa nemukolako ekikyamu omanyi lwaki eri nsi eriddedde eringa wali kubeera mu America mu New York n'okola ekintu omuntu mukoona South Africa omusajja emyaka 3 giggwako ne bamuzza erisutu passport waba yagifuna mu butuufu bajja muzza lisutu kubanga bwe bamuzza awadde South Africa oli gwe mukyala gwe oli mukakafu otya nti naawe onooba safe. Kakalamu Bannayuganda naddala Abaganda bakola ebintu ebya bbi kati laba oyo omukazi oli shuwa otya kwa emyaka 3 Kakalamu twakamala wano okulonda ogenda kula kati omwaka tegenda kuyita emyaka 3 tegirwa how sure are you kubanga kakati Bannayuganda namwe Bannayuganda bali South Africa mumazeemu amaanyi omukazi wabajjamu mmwe ne yeewaana nze nasibisiza Kakalamu mumulaba agenda fira Mukomeera nze ndi w'amaanyi nga namwe mukuba engalo mwabakulembeze mwe bachairman b'empuli ya South Africa ng'omuntu ajjamu mmwe ne yeewaana mbu yasirisiza Munnayuganda mwe Bannayuganda abali South Africa mbu muli bakulembeze ne musirika ne mumukkiriza omuwa amatu ne kwezo WhatsApp group zammwe ne mumukkiriza okwogera temusobola na mujja mwezo WhatsApp group. Bannayuganda mube serious no woba oyombye ne Munnayuganda muno we kituuka ekya immigration musooka ne mbibikako ne mwekubanga Bannayuganda so sigamba nti Munnayuganda Kakalamu ankoze nnyo kati kamulageko ekya immigration ate nammwe be balagako oli waakulagako kambabuulire oba omanyi ekyokukola tosirika ebyo mujja biwoleza mu ggulu ne wegiba emyaka egi oba ena nze babuulira waliwo abantu abamu be balina okulagako ate akulazeeko naawe ojja mulagako gwe ojja waabira Munnayuganda muno mu bazungu zino ensi si zaffe ffenna batulabanga abagwira omuzungu ajja kuyita akuwe emmedde osimanye akuwe certificate bakwebaze wannayiwe baletu ebyo ebya poliisi togenda fuuka bazungu bagenda kutunira bati nga bakulabanga musiru meddo baziwa okoze eki tebakuwa na meddo bakuwa mbu certificate nga bakwebaza webale kukolera community nga badde eri baseka oba maze kulopa ebyo na anti omuntu wakuleeteranga mbu poliisi bamuyise ne bamwebaza muzze mabbali omugambe poliisi yakwebazizza ki kati poliisi ekikweka nti okoleredde community yammwe kati mwe mulina kudda eno mugambe Kakalamu oyo kiki yali akoze mu community kubanga abantu abaali bakoze mu community nze bendeeta wano be bannakato kati enje enyama gye tulya Christy Park batukuŋŋaanyizawo ne tulya ennyama Christy Park abo bannakato Dominion Church kati osegera ebyo bintu nti kati otandika ebya community baani abayamba community juzi nalaba Hope ono African Decent ngawo abantu award tuli ku community baani abayamba kati gwe mubuuza Munnayuganda gwe certificate gye bakwebaza poliisi bakwebaza ki nti weebale kuyamba community yammwe eyo certificate gye batannaba kuwa Nakato gye batannaba kuwa Hope African Decent oba abakulembera Dominion Church kwa ku Dominion Church buli mwaka eri Haida Park ejjula ebyokulya oba bakola bati okusonda nange simanyi tugenda wali okira ba praise era omulundi oguddako saasonda ku luno sijja kwewaayiza simanyi bana omulundi oguddako kuba George yamperezaako ogundi nga basasula
naga nti asobola oteekayo zosobola era nammwe kati tewagimpeereza ajuti agenda ziweereza buli omu teyampeereza munaye era yaraba ndowooza seesobola kubanga nze nganze ensonda wano ebintu naye wallahi saagiraba naye siryampaka oteekayo siryampaka nze ku luli we nagenda nawulira n'ensonyi ku bintu bye baatuwa kati kyobula nakato oli yagenda natukubira wano ekya Christ Park nga tujja swalira bweri osegera yes kuba kati olaba kati nakato twali Christ Park nintanga musumba jumba ali mu mukka ayokya nakata ali mu mukka kati otuukawo nga tewasonze na kusonda nga bantu abo bali mu mukka obulika ekikyamu buto kagaba kale tewasonze abasajja bali wali mu mukka n'abakyala ojeri amagalo ntotandika kulya okudda ku kino kakalamu kyembadde ngamba ojiwunzike ne mubanga muri South Korea ne mulaba munna Uganda nga police emuyise nemwa certificate of appreciation wallahi waba talina kyakola mu community omulimu gw'abakolera police kuwayo banna Uganda nkiddemu kitegeere kankikuddemu bw'olabanga police ng'eyise munna Uganda ng'oli South Korea oba oli South Africa oba oli Bungereza ne bamuwa certificate of appreciation nga bamwebaza nti weebale nnyo by'okolera mu community yo olina kuddayo kugamba ono gwe bawadde certificate kyako kye bayita okukolera mu community kikyoyambye mu community kati mudde mwebuuze kikyatuyambye mu community munnamawulire nti buli wabeera omufajja kubanga kati kakalamu olaba gwe polisi weekuyita ne bakwebaza baba bagamba otuusa ku bannayuganda mu community batuusako amawulire osobola okuba nga owagira nnyo nga babagamba naye ekyo nedda osobola okuba nga okuŋŋaanya abantu ekyo kikulu nnyo nkugambye nga nze simanyi naye olaba dominion olaba nakato Kristi olaba baani okitegeera kikyokola ekyo kikwata ku impact kati hope oba nakato oba badodo oba tebalina certificate ya police ebebaza gwe kakalamu gwoba ogijjawa baba bakwebaza ki baba bakwebaza abazungu nga bakwebaza obusiru oba okuwaayo information ekwata ku bannayuganda sebo mukama wange nebali nnyo bebalire eddala kakati otegedde so nzirayo ku kino muganda waffe we South Africa njagala obbagamba bannayuganda bali South Africa naddala mu abakulembeze muve mu bintu by'ekisiru mutandike okubaako kye mukola oyo omukyala singa mwamujja mu gurupu singa mulina bakakalaamu wano mwaba wadda information mwemba muti anti bannaye waliwo omukyala wuuno atandise okuwabira bannayuganda oyo omukyala singa kale mumuwa bagundi ba half London mumwekale apasa asimwe amulage bannayuganda nti bannaye wuuno munnayuganda asibisa bannayuganda tefatirira kye tujja mukola naye tuba twagala ensi emutegeere simple as that kakati era ndowooza tumalirize ne kano Alex omujjukira Alex wa Spark akola ki Alex yampereza egundi eno akatabo kano keyawandiika akatabo kaka a decade of useful media myaka 10 egyo amawule g'ekivubuka I think mu Luganda the story of Alex Bongole by James Serumaga mukutu gwaffe ate gulina budde ki akantu nga kali serious kalimu chapters nyingi nnyo ne bannaye munnayuganda yawandiisa akatabo abadde mu media mu kalabye a decade of useful media the story of Alex Bongole by James ojja kumbulira kyoyizeemu kati mulimu chapters zino esooka friends who changed everything eyokubiri a friendship built on dreams eyokusatu conversations about the future eyokuna the opportunity appears eyokutaano meeting the man who opened the door the first step into media a mentor appears
a shared investment, the beginning of a new journey. Nandi agadde okusoma eno chapter. Eruwa. Kansomeko ku yokubiri. A friendship built on dreams. Omukwano oguzimbibwa mu birooto, ku birooto. Akatabo banekaako Alex yali akola ku Spark. Yino a friendship built on dreams. Omukwano oguzimbibwa ku birooto. Alex and Kakalaam became close friends during their time at at Storm High School. Both of them came from a humble background and shared the same reality of struggling families. Perhaps that is why their friendship became strong so quickly. They understood each other. They spoke openly about their lives, their frustrations, and their dreams. Unlike many students who only focused on surviving school, Kakalaam had already begun imagining his future. Kati lwaki kale olaba wedda simanyi nti oli mu chaputa oganya okututegera mpereza ninja mbadde kati nze manya ate nze mbadde ntegedde kati nze singa wampadde kati olabe wenonze chaputa ate nyimidde nange yadda nolabye omuntu nti nno gubadde mukulu nnyo mpulidde nga njagadde okusoma okwo nange yabadde nkabizza nti kirindako kammaleyo bannange kambivvuunule omutwe okugamba nti ekirooto ekizimbibwa ku mukwano agamba nti Alex ono awandika kano akatono yali producer ku Spark TV Alex kumakula kati ali kumakula nti Alex nono Kakalaam bafuuka ba mukwano nga bali ku ssomero baliyita Storm High School liri kawempe bonna bafuuka ba mukwano era ekyabagatta ennyo kuba bonna baava mu humble background mu humble background simanyi lwakivunwa mu Uganda era bagabana embeera y'okuyita mu bulamu obw'okutoba ekigambo ekikulu kakati omukwano gwabwe ne gukula mangu kubanga baali bagabana embeera yaabwe efaanagana beetegeera ono n'oli eyawandika akatabo bayita Alex Bongole kakati ono Kakalaam n'oli Alex bayogeranga openly bonna nga basharinga ebirooto byabwe ebyo bayiseemu obulamu bwabwe n'ebirala kakati unlike many students who only focused on surviving school, Kakalaam had already begun imagining his future nti ng'oggyeko abaana abateeka ennyo amaanyi mu kusoma ono Kakalaam yali oli Alex yalaba Kakalaam ng'atandise okulaba ekirooto kye amagenda ge mu birooto bye mu birowoozo bye future ge magenda future ge magenda nti olesemu olw'eddiini nnyo kati ate onsinga awo naye kakati olw'eddiini n'Oluganda olumemmette kakati and his dream was very clear ekirooto kya Kakalaam ono akiwandiika omusajja yawandiisa akatabo neyakwadde chapter number ebirooto byono kuva dda temulabira wano mu butono bwe nti ekirooto kye kyali kirambulukufu si byatomeremu neno lwa bibanda bya firimu kubba kwetoola kugenda mu birusuku ebirooto byono byali clear. He wanted to work on the radio. Yali ayagala kukola ku radio, most especially he wanted to work at Radio Simba, one of the most famous Uganda radio station in Uganda. Yali ayagala kukola ku Radio Simba, ezimu kuzisinga okubeeza amaanyi mu Uganda. Radio Simba was known for its lively entertainment programs, passion, presenters, and strong connection with listeners across Buganda and beyond. For a young boy from a moderate background, working at such a station felt like reaching the top of the mountain. But Kakalaam believed it was possible, and he talked about it constantly. Ono baberanga ku ssomero ebirooto bye yalinga aloota kukola ku Radio Simba. Kati ono awandiisa akatabo agamba nti Simba ze zimu ku radio esinga amaanyi mu Uganda. Ng'omuntu okukola ku Radio Simba walayi ebirooto bye aba bituuseeko. Naye ono omusajja ono ye yakkiriza nti olwo olusozi asolodde tutuukako era yabanga akyogerako nga bali ku ssomero. Musajja gw'oli w'amaanyi ekitegere
naye gwa akatabo nga kalungi kusoma yakampeereza nange nadde sikasomangako ninga nja kakuleetera oba oli awo anaapiikinga tukajjawa kano kali ku Amazoni daira anaapiikinga naye katirindako nanda omusajja akuwandiiseeko nyo engeri gye mwatandika bannange njagala ogende ku Amazon kana akatabo kalabikako kalungi kubanga yakawadde chapter osoma omutwe n'olaba omanyi kakule kakalaamu natambula nnyo omusajja omu yaŋŋamba tujja wandika ekintu ekyo kibayita missed opportunity ne misused privilege okyogerako nnyo by the way nakitambulirako nnyo nga buli bampita mu bavubuka kyensomesa kyokka kwakyali nti ng'abantu alabana abantu alanga nga baagala nnyo omutwe guli gwasomesako eri gwoyogerako eri abaana baffe bano twaga kati nga of course ebigambo biba birala kubanza sayinawe nawandika naye nga nsimba nendaga nti waliwo omukisa ogukuyitako nobeerawo omukisa gwokozesa obubi nga ogufunye n'okukozesa bubi kankuwa example nina kyendeeta ku kino ono muganda wange tajja kunyiiga nze nzikiriza ebintu byonna Kapale byayogera kuba byatuuka ku ye bituufu naye ate singa naliye alina ekintu kyayogera nti omukyala w'oyo gw'alina yali amuteereddeyo empapula era ye Kakala oyo agamba mbu empawuzeewo yabibalabalamu teyalinda green card wadde mbu yali egenda kujja nadde e Uganda kati ekibayita used privilege oba opportunity omukisa kubanga singa nti ye nyini yabyogera mbu omukazi ow'okubiri yamuteerayo naye n'agamba so ate banna abalala aboogera obubi sakozi batulaga aboogera obubi ku America 90 baavaayo bafunye green card kati omuntu osobola omusanga ayogera obubi ku America naye nga wamala ogyogerako obubi kaadi yagirina wano kati olaba nti ababiri bali bwe bati oli asobola okusuba opportunity naye nga privilege agirina nti alina green card mu America ddayo kati Kapale byombi tabiina omukisa gwamuyitako ne privilege Katonda gye yamuwadde ng'akyali mu America nemuyitako nti teyagumiikiriza now akatabo kano kyendabye omusajja ono waaba ayogera wadde takiise kiri opportunity nti one walaba ekirooto kyo walaba nti oyagala kukola ku radio Simba kati okwagala okulaba ku radio Simba ne wano wooba oli nga tokola ku radio Simba okutambula okuva wano n'okutuuka okukola ku radio Simba makati awo bakiyita plan otuuka otyeri kati makati awo osobola okukola obubi gw'olabye omukisa the opportunity kola ku radio and by that time kubanga kati twogera nti tusobola okuba mu bino ebiro radio Simba abantu beyagala balala ne walaba nti nali nsobola kubaliwo nange nsobola okwenyigawo kati omusajja ono akulaga onoba kyendabye onoba osoma akantu kano tokasoma busomi nti nkange nensoma Kakalaamu olaba ebiro kubanga Katonda akolera mu biro n'ebiseera season and times ze mbyogeranga mu Bayibuli ne omulembe guno Kakalaamu abantu babonaabona kubanga tebamanyi kukozesa biro byabwe na biseera okawulira akantu ebiro bijja bwe biti nga Kakalaamu okimanyi nti nno nze nali simanyi nti nno Kakalaamu nze muzeeyi wange yafa alina emyaka 34 sorry about that taata wange yafa n'emyaka 34 era bangamba nga baganda bange ababiri abaddako mu taata wange bonna era bafaawo kakati nendowooza ne basenga wano naye nawe nno osobola okufa mwana gwe nno zaala mangu kati we nalaba nga njiwezezza ne wabeerawo luyimba olwanzijira ennyina nendwagala nnyo ne lufuuka luyimba luno olw'omusajja Mukama neyanziza neyanziza tuliteterera
Zani na Zani go something like that. Yeah. Na ye tundu stanze soka mu luyimbo lwe singo kunkwatako. Bu Nazali okay. Nazali wa mchala bicha mu bwavu bichi. Ngatu cyane na bane mwami oyo bamita Fred Sebale. Bamita bana edinya dira bita se Fred Sebale. No limba olita ne yanziza. Anyway, kwanga yalaga nti baganda bafa ku myaka ejo nga netamanya jjituusako najiyisa kati nze KAKALAAMU buli gwe ngamba emyaka gyalina kati sicha bagamba anti oli omugamba nawakana naga kaye kati ate tutandise kulimba nawakana nogawayo oli asobola nga n'emyaka 25 n'omugabo badde kigundi okitegera ze ndi mukulu wo KAKALAAMU I think eyawandisa akatabo kano mukuru Alex webale nnyo akulaga nti yigo okulaba opportunity bw'ogiraba bwoti wonna w'oli n'obabulayo bw'olaba opportunity eyo bw'eba ekujjidde n'ogifuna don't misuse it bwa KAKALAAMU singa Katonda yakuwa opportunity n'otuuka ku Radio Simba awo okutuuka okukola ku Radio Simba waliwo obutasasula waliwo okujja okuyiga amaloboozi waliwo kituufu wavumiriya wagumiikiriza ensi neekutegeera kati singa okimanyi nti wagumiikiriza oba mwaka gumu oba ebiri egyo gye wabeeraawo nga bakutraininga singa ensi tekumanyi neno yonna osanga tewandikoze na YouTube ziri wandiise maama wo simanyi mu America bantu tebamanyi kusiga nsigo KAKALAAMU ne wano wetuli tuli mu kusiga nsigo wekiri Chokola banze newunya nadde ndaba nakachwa Jean yayogedde ekintu yagambye al Cruise yagambye buli gwe amambulira amanyi Bulaaya manyi abatwayitidde okuleeta abantu bakubba ennyo Bulaaya wamma batugamba oba okola $5 million tosobola kugenda Bulaaya ko ye $5 million nti anga ofisa 5 kati nganze mfisa 5 sura genda Bulaaya nambuuza ala njagala mbulire bameka wana Uganda ng'okola omwezi nojjako expenses zonna na buli kimu n'osasula abaana school fees n'ofisa $5 million mbulira bameka ng'ogyeko ababifuzi abakuba ddiiru gwe jangu ngamba okay tusobola okuba n'aba restaurant naye aba YouTube naye osobola obutamanya looni z'alina anti era kakati kyobula n'abana Uganda bangi nnyo baziyingidde buli omu ayagala kukola kantu kati tujja tuuka nga tulina miliyoni YouTube awo zolo n'abazikoze kasi zinali simanyi tebusulwa nti asobola okukola YouTube yakola YouTube nenga nalindya nendaba ne baddakaba bano abaali abasports nenga Katonda abasajja abalinga beyagala nnyo ne batula ku NTV bateboogera nga bonna bakyuka bati balinga baana b'abaami bali mu kantu kati ekivu naye ate KAKALAAMU the opportunity okusiga nakakyo yagambye Cruise namugamba Cruise nze kyemmanye Bulaaya bw'ogendayo ng'olina erinnya bino bisuubire abantu batujerega anti bw'oba okola naye nadde eri emabbali nakuba KAKALAAMU tukola naye hiya aliwa nakyusa bakadde nze supervisor weze kati so ate kyangwira nnyo omwana azze nga talina linnya nebe batwogerako ennyo KAKALAAMU nze ndabye otuuka ewantu ozze bibyo ozze kusanyuka oli n'abeera ali ng'anyomwe KAKALAAMU jjamu tubuuseeko kati watunya n'otonjira ne bakwogerako bubi kyobala ndwawo okwapiyalinga omanyi waliwo omuka erabye ka vidiyo kano kawatukwata ku birthday nadde sinakalaba ne ye we yakalabe waliwo omuntu omu yakoze comment kwa ka vidiyo olabalaba bana basajja bonna omanyi bano bonna nga bali mu ka vidiyo kano ako nga okalaba basajja obenzi kati abo abadde mu pate gwomanyi omwenge banyweddeawo kati byayogedde kati oli yaŋŋambye yankubidde nga Wisdom mwabadde ku pate ya KAKALAAMU ya birthday konzi yakoze birthday ngera ngenda kukubira kuyomba yabakoze birthday vitamu nanga tewabadde ku birthday ne munywa muwanyedde mwe konzi luddawa linako kansoke mmala okubuuza KAKALAAMU koye alindako temwabadde ku birthday ne konze tetunnaba kuba ku birthday wabula KAKALAAMU yajja n'atukwatawo ndowooza tennatuuka kamubuuze goye yanyweddewo nti yabakuttewa nti yetukuttewo ne tukolamu ka vidiyo ng'atubuuza emyaka gye ne tutagira nange abuuze omulindako mukubira naye abantu balina empisa embi nti munnange gundi yankubidde naŋŋamba
nti olaba abo abasajja bonna Kakalaamu abo yakutaabona baliomo mbu babeeraawo mutubeeraawo nga tunywa era babadde ku pate anti ya Kakalaamu kye bakoze abo babeera n'abanakkenya ne babeera nabasanga twali wano wabweru kati Kakalaamu abantu batuwogeddeko naye ate munaye Kakalaamu kino olina kitegeera Katonda wakujja ku lubungu oba mu nfuufu oba wakusitula never be bothered n'abantu abakwogerako nze nnyumirwa nnyo omuntu wakwogera nze Kakalaamu ntondo manyi bwe ndaba ekintu oba mpulira ekintu nja nenkugamba that is bwekirina okuba kuba tuli mu showbiz business abantu abamu banyumirwa otwogerako nga batukakkanya abamu banyumirwa otwogerako ne basanyuka nga balaba tubonaabona oba waliwo ekitulemye Nakacyo yagambye Cruise tigwe Cruise nalina erinnya nga nkola ku Simba nali njagala nkyala neighbor n'agamba kyekyali ekiroto kyakukola Katemba naye omukazi omanyi yayogedde ekintu ekyakyo kisobulamu yamuga gwe omanye ebiseera bwe nabeera n'erinnya omanyi we nali nsula gwe mwana gwe nali nvuga emmotoka naye nga njireka ku parking nembuuka emyala bwentyo tuuka wensula namala genda Bungereza nenkuba ekyeyo ennyumba yange emmotoka esula mu nnyumba mu Mukomeera kubanga nakula ewaffe Nakacyo yayogedde yagambye mbu yewe yakulira ewaabwe nga okulaba TV bagenda mu baneiba abalina ekikomeera n'akula nga yeegombako maka agabeera mu bikomera namuga kakati nze nalina erinnya ng'ensi yonna enkubira engalo naye nga emmotoka ngireka mu parking nembuuka emyala obimanyi bino gye tusuza emmotoka n'osooka ogenda gy'osula kati ng'amugamba Alan nze simanyi byoyogerako nandyagadde buli muntu yenna agendeko wa obeere n'ebirooto obeere funa exposure yise malina akantu ke yakola mu kiva e Bulaaya kenzijukira nangamba tobeerangako exposed tokolangako na decision yonna mu bulamu obwo buli decision zokola ozikolera lwakuba culture ewaffe ng'Abaganda ewaffe ng'Abanyala tukola bwe tuti kati bwenga gwe omuntu onaku lwosobola okubeera exposed oba n'ofulumako naye noga nti nze Kakalaamu nsazeewo kino sigenda kukola kino ekyo ekintu osobola kikolera Bulaaya si wano Uganda obeeramu mwana wa gundi banandaba batya naye bw'obeera wano eno osobola okubeera wekka n'ogamba nze nsazeewo kino kwata ogenda kukubira maama oba sengaawe atatuukangako na ku kisaawe atagenda nko ku kadirisa kusaba visa mugaye maama ndi wano naye nnemeredde tiki anti emirimu nga nebyomunyunya tabitegeera tabitegeera Kakalaamu Katonda atuladde it's a challenge kuba tukirimu tukinyumyako tetunnakivaamu tukyalina challenge zaakyo ne buli lukya buli week buli mwezi twebaza Katonda kuba tumazeeko kubanga okusinza ku Jini Nakacyo yagambye nze challenge omuntu yekka gwe mmanyi afuna challenge e Bulaaya ye muntu abadde serebu n'oba oyagala nnyo okukola n'oba kagamba abantu oli mu bibi okola omuntu n'akwogerako nogenda ne banne Katonda oba ndi ku kiwano so I think buli kintu tulina kufokasinga ne tula challenge zaakyo ne tula gye kigenda okuggwera Kakalaamu nze nadde ndaba bamacete ng'abatadde oyo mwana alinga oli Maaka ghetto speaker ayogera nga Bobi Wine nalaye Bobi Wine ng'asanyuse bamukubidde ku video Kakalaamu temwalaba kwoyo macete n'emyaka 6 gye batagenda kusasula kati wonzekene tukomewo neeyo The Answer Channel, a solution to every situation.